Nkwanirizaako nnyo gwe munnange akyagyeekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero nsubire nti munnange oli bulungi munnange olunaku olwaleero nzikiriza nkutuuseeko amawulire agafa embuga. Era ng'olunaku olwaleero Minisita Ssekabembe asisinkanye obukulembeze bwa Nkoba Zambongo. Minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu asisinkanye obukulembeze bwa Nkoba Zambongo mu matendekero aga waggulu abakulembeddwamu ssentebe waabwe Benon Mutebi. Enteekateeka eno egendereddwamu okwetegekera okulonda kwa Nkoba Zambongo okugenda okubaawo okuva nga 18 paka nga 25 omwezi ogwokubiri 2023 oluvannyuma bamwanjulidde alipoota y'emirimu egyakolebwa omwaka oguwedde. Abange ebyo nno byensobodde okukugira embuga munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate ku mulundi ogunaddako ng'ate nkuwa ebirala ayi Katonda okuuma Namulondo.